أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حبيب الله سبحانه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. هاي الله جل جلاله تموي وزنته ويابتك سيرزا nga tujja kumwebaza ng'ebbanga lye tunaamala nga tukyali ku lubaati lw'ensi eno nga bukedde nga buwungedde. Tumusaba atuwa obulungi obuli mu makya, tumusaba atutaase obubi obugalimu, tumusaba n'ekiro bw'abazze mu ngeri y'emu atuwa obulungi obumulimu, atutaase obubi obuli mu kiro. Nsaba Allah jalla jalaalu atukuumire eddiini yaffe, atukuumire ebyenfuna byaffe, abantu baffe, emibiri yaffe, atutaase byonna ebiyinza okukosa ebintu ebyo kubanga ye mutuufu w'okusaba ebyo ate era abirinako obusobozi. Ekyo nga tukimaze nkubiddeko ku mukadde waffe wano Amiri Sheikh Muhammad Yunus Kamoga yangambye yafunye WhatsApp naye abadde akyali ku muzikiti. Maama yakutte essimu eno nangamba nti agikozesa ku WhatsApp erabika ya maama essimu eno kubanga Sheikh yatugambye obwetaavu tukyabulina obw'okugula ambulensi ey'okukolanga ku basiraamu. Nga bwe tulaba bannaffe bwe bakola ebintu ebyo ne babikola ku basiraamu ng'ate si basiraamu, bigenda okunzika nga tebituukiridde ng'abasiraamu bwe balina okubeera nga bawerekerwa. Bino walabikawo obwetaavu obw'obusiraamu okufa ku basiraamu abagenzi ng'ekintu kiri totally Islamic nga kiyisiddwa mu ngeri ya busiraamu. Ambulensi enteekateeka y'okuziika, Sheikh yangambye nti kati obwetaavu bwe buli ku ssanda kubanga abantu buli kaseera bakola ki? Batambulamu, bafa. Baganda baffe bafa, abakyala n'abaami n'abaana enkya n'eggulo. Essanda zikozesebwa mu bungi naye n'agamba nti tutuuse ku ddaala naffe ery'okufuna emmotoka ey'ambulensi. Tugambira nti abantu abalina obusobozi bayinza okugamba kuba MP abasiraamu beekolemu omulimu nabo babeeko kye bakolera obusiraamu nga bwe tubiraba bwe babikola. MP omu eno mu byalo ewaffe agulira abantu ambulensi ne bagiwandiikako nti ambulensi MP gundi yagiguze. Leero ba MP abaffe abasiraamu baabakibbo tebawera abataano. Emmotoka tebayinza gigulira busiraamu nga beesonze. Yo umme bafuniramu wa manya bunnya. Kale bwe kiba nga waliwo asobola okubagambako okubanza eddoboozi sikakasa nti nnyinza dituusaayo naye oli bw'aba abagambyeko bambi bayinza okuba nga ekirowoozo tebakirina naye nga bwe baba bakifunye basobola okukikola.
tikulwa obusiraamu tuli ba MP bameka nti 6 Moses alinze nzaaliddwa MP simanya kyali nga MP nakati akyali yaliyo kuva ku mwembe gwa Amin ekyo takisobola abantu mubasaasira ensaasira etajja bayamba nga bavudde wano ekyo Moses ali takisobola tulina abakukunavu naffe betwenyumiririzamu nti mu gavumenti mwebali simanya mukadde waffe Kigongo akyaliyo gyali naye bwe babeerayo naffe tuwulira nga gye tuli abo ababiri tebasobola kutugulira bumotoka bubiri bali n'okusatu ani Medi abamedi bakyalina obwetaavu bwa ssente tebanazimba maka mwanga Kivumbi abo bato tuyinza bagerageranya ku sayizi gye njogererako n'abo bato bakyetaaga ne TV zino ez'embaati bino binjogererako basajja banywa dda amazzi tukuze tubawulira naye lwakuba abantu babatya ani anaatuukayo kati anaani atuukayo so nga ate mu kuyiwayo ebitiyo tujja kutuukayo tubagire kinga Allah yabako kunaza ku lw'obusiraamu tubagambye bakole ebikukunavu ku lwa umma omuntu baba ne baseeka baabwe kituufu tebayinza butaba na baseeka ffe tuli bakalijja beeno wansi ba town council naye abo baba ne baseeka abasobola obatuukira bagamze nti weebaze Allah ekintu akikutaddemu okumala ebbanga tusaba Allah akusobozese na kino Moses tayinza kulemererwa mu motoka tekisoboka Moses kibomu tekisoboka wabula tumutya buti ate ne baseeka bwe bayinza obutakimugamba naye nabawudde tebakimanyi tetuyinza banenya oba obwetaavu tebubaddeewo naye kati bakitegedde bajja kubatuukiriza mu motoka 2 zo weeziri ezo zo nzirabira ddala nga weeziri abasajja abo bakozi ba mirimu mirungi singa tebaali tebeeyisa bulungi singa tebakyaliyo naye engeri gye balabika nti beeyisa bulungi bawulize eri Allah ate bawulize eri eggwanga kale emmotoka ezo 2 tuzisuubira ezo zo nzibaze abasiraamu balala ba MP abalala abato abaakayingirayo abakyazimba obuzimbi amaka beegatte tufuneyo okusatu approach yebeera embi naye buli muntu likulli qaumin had buli muntu alina amugjamu omwasi abantu tusobera no mawulire ebbanga ddene abantu nga tebazita awulidde abata ne bata naye era naffe bwe tulezze era mulimu abatadde kati nze sisobola kujja naffe naggayira naye wajja kujjayo omutabuliigi omu abatuuze mu sitense n'abanaaze bavewo nga batukudde si buli muntu nti wabukitegedde wawajja okukumatiza nze sisobola kubanga ndi waawano tukuze ffenna kasooli omu kye tumushayalinga ekikajja oli andya kati ebigambo byange tebigenda nnyo wala gy'oli aye nange nnyina byensobola olidde naye naawe Allah nkusabira naawe akuleetera n'akusobola majegere buli muti alina gulina mashini egusala toyinza kugeeta kamba osale muvule kati ng'emivule nga mmwe mwetaaga zino mashini zirukululana ate oyinza ogusala ne gukulemerayo okusonjola n'olw'ensonga eyo abasiraamu baffe tuleke kubalowooza nga bubi oba kubalowooleza obubi nti oyo tasobola ekituufu ani amugambako olidde baganda nti bbwa ddene ligambwako nnyini lyo baali tebategeeza mbwa nti omunene ayina era nannyini ye oba kitegedde ayina nannyini ye naye tojja kuva eno Nkata teri naakumanyi okutandikira ejjeza kati nnumbye Moses ali nedda eyebasu adab empisa mbi wabula ate waliyo gwakubira essimu ne banyumiza eddakiika nga tebanyumya byakhira banyumya byabwe n'olw'ensonga eyo abantu abo tubalowoozeemu obulungi tubasindikire ababasobola okubatuukirira ba MP baffe ng'abasiraamu abato abaakayingirayo abo beegattegatte bakoleyo emu n'abakulu bano mu biti byabwe ndabiyewo emmotoka 2 nembagagga kwagalana munosaafu ezo nsinya bagaggwa kwagalana tebaagala bafu ezo tugane tujja ku bannaffe abalina ssente nga tubasudde eri nga tulowooza tebalina kye basobola kukola naye nga ate basobolera ddala bulungi emmotoka ya naafi ya 5 naffe gye tunaggira ab'ebibiri 3 4 5
kijja tukwasa ensonyi ab'ebitaano okusooka okusonjola nga bali ab'ennene tebannagireki kubanga buli muntu ajja kubuuzibwa okusinziira ku nfuna ye. Olidde abasajja abo tubayambe bambi tebatera nnyo okubeera mu bintu byaffe bino, naye tubayambe abatera okuba nabo ku lusegere. Tulina bagagga kwagalana, mulimu abasiraamu bakasiita ezo sitaano kasiita bagagga kwagalanira, mulimu abagagga basiraamu obumotoka butununi. Wano pulezidenti yagabye emotoka n'aziwa baani ba disitulikiti kaazi empya ennene engulumivu. Owidde ate amujuliise bayinkanaki n'asobola otugambira ku pulezidenti asobola pulezidenti waliwo obwetaavu bw'emmotoka z'abasiraamu embyulu esinga bafudde asobola. Pulezidenti oluusi tumulowoleza nti tasobola nga tasobola. Oluusi oyinza okutya omuntu nga bwolaba nti tosobola kusaba Allah mu mmotoka naafi naye nga ate azisobola, aziwa abantu bulijjo n'abalema bafuna naye gwe oli mulamu. Naye olwokuba omutya anoga nti nga atandikirawa gw'osaba ggaali naye nga gwe weetidde naye nga gw'osaba ali reedi okukola ki. Kale essimu ya mukadde waffe Sheik Kamoga maama gyampadde eri 0701 19 53 07. Woba mu WhatsApp ajja kugifuna 0701 19 53 07. WhatsApp woba osindikiddeko message ajja kugifuna okusinziira maama bw'ayogedde wa Sheikh abadde agenze ku Salatul Fajr. Maama yakutte essimu eyo n'aŋŋamba tannadda. Bw'anaaba atwongedde endala naye tujja gibongera. Eyiye eya bulijjo etali ku WhatsApp tugisoma. Kati waliwo omukwano gwange ali mu Amerika eyo bamuyita Musa Kasule. Adiringa nnyo ne leediyo z'obusiraamu aziteekamu ssente zisobole okukola ddaawa. Yaŋŋambye yatuuseeko ebuvanjuba ebugisu eyo waliyo leediyo mufutiri eyaggulawo naye ng'eri mu mbeera mbi eyagala kudduukirira. Ebadde ekola saaviisi y'obusiraamu nnyo naye ng'eyagala kuyambako okwo ereme okutwalibwa abagyetaaga abalala. N'agamba yagiggulirawo intaneti naye eri mu mbeera si nnungi. Eri ludda lw'ebugisu eyo ndowooza mu katundu akayitibwa Nawujo Radio Masaaba. Abakimanyi oba kiri Nawujo oba Nawujo Radio Masaaba. Naga nti Sheikh rediyo eyo abasiraamu bagiteekemuko obuyambi esobole okubeerawo, naye nga yatuuseeyo n'alaba nga ya mugaso naye ng'embeera gy'erimu ekaabya amaziga, so ng'ate ebadde ekola omulimu gw'okusomesa obusiraamu n'abasiraamu obuyo obwo. Naŋŋamba essimu zino mpanvu oba y'essimu za manager oyinza ogikubako 011 25 67 85 27 74 94. Bw'oba ogikubyeko ndowooza ya manager oyinza okuba ya ofiisi. N'endala 011 25 67 04 23 62 26. Nga bw'oba oyogedde n'abakulu abo bayinza okukubuulira wa wali obwetaavu mu kuyamba rediyo eyo, era nga ebikka ettundutundu lya Eastern ddene mu ngeri y'ebyokusomesa ebyobusiraamu n'ebirala rediyo bizikola. Kijja kuba kirungi okubeera nti otadde ssente z'owoolaba awasobola okugasa abantu naddala abasiraamu n'obusiraamu. Osobola okweyongera ku muntu wa wansi alina karediyo ke ng'ali eyo asobola okusoma obusiraamu. Baŋŋambye rediyo eyo mufuti yagitongoza n'okugiggulawo n'agiggulawo, naye embeera gy'erimu eyagala kuyambayambako esobole
okubeerawo. Twebaza abantu bonna buli omu ettabi lyakutte okubeera nti Busiraamu abaawo era asaasaanyizibwa era atambula, kubanga Obusiraamu buli lukedde bweyongera okusomwa. Ensoma erabika nti eyawukana neyo oba oli awo gy'obadde okola ki omanyi, ng'ate gy'obadde omanyi eyinza okukukeereya ng'ejja yawalako ne bakuleetera ey'amakutu ejja okwanguyako okutuuka ku kigendererwa ky'oyagala. Nga wakati wange naawe ekigendererwa kyaffe kye tusinga okwagala ku bulamu bw'ensi eno kwe kuva wano nga Allah atusiimye. Ekyo kimala kuba kitegeeza nti ebisigadde byonna malembe. Kale buli muntu ayagala nnyo okufuna ekkubo ery'amakutu erimutuusa amangu ku kiruubirirwa kye. Baganda baffe bangi bakwase Obusiraamu, abalala bawandiika bitabo, abalala basomeseza ku WhatsApp, abalala basomeseza ku Zoom, abalala basomesa ensomesa y'emizikiti, abalala basomesa ensomesa y'omu masomero, abalala basomesa ensomesa y'oku radio, abalala basomesa ensomesa ya TV. Ffenna nga goolo tuli bazannyi ba mupiira tutunulidde goolo ki? Goolo ya jjana. Ffenna yetulaajanya tuve wano nga tutegedde ki kye tuteeka okukolera wano ekijja okutuleetera Allah okutusiima nga tuvudde wano tuyingire ki. Muno ayinza okukwata radio, ono ayinza okukwata TV, ono ayinza okukwata ekitabo, ono ayinza okukwata Zoom. Ffenna tuli bazannyi ba mupiira naye nga goolo yaffe eri emu. Kale ono bw'agamba bannaye mumpeereze ku buyambi tusobole okuseeseetula ekintu eno ewaffe kigira ki kitukaluubiridde, tekagamba nti nno ekyeyo tekinkwatako. Obusiraamu bwonna bwe buli ummatan wahida, businza Allah omu, tutunula mu kibula kyekimu, tusiba Ramadaani emu, tugenda e Makka we wamu, zaka tugiwa bumu, empagi z'Obusiraamu zonna tuzikola kyekimu. Wadde nga eno waggulu mu matabi oyinza okwesanga nga ettabi likutte egindi, eno nebikwata egindi, naye nga ffenna tuli ku nduli y'emu. Kale tuyambagane ne munnaffe oyo ekirowoozo kyatuwadde, naddala abantu abali abakwatibwako olukwatibwa olusooka, abagagga bali ku sayidi za Eastern eyo. Ekintu ekyo mwali badde mukitwala nti nsonga, kubanga twetaaga emmaali yammwe ey'Obusiraamu gye mulina yammwe, naye n'Obusiraamu bulinamu omukono. Obusiraamu bulinamu omukono. Olaba otya nga otadde ssente mu rediyo eyo n'erungamya omusiraamu ali egindi ekacumbaala n'aluŋŋama olw'ebyo by'aba awulidde, nga obuluŋŋamu obwo buyambiddwako ku ssente zo. li an yahdiya Allahu bika rajulan, Nabiyuna Muhammad yagamba Sayyidina Ali nti singa ofuna omukisa Allah n'aluŋŋamya omuntu omu ng'ayisa ku ggwe, khairu laka min humri na'am, ekyo kirungi okusinga emmotoka ya Bobi Wine. Obudde obwo teyaliwo naye ndowooza okitegedde. Obuuyi obwo nga tubuvuddeko obw'okukubiriza abantu mu ngeri y'ebyokuyambagana ku byawa ne bigenda okutuyamba ku byeri. Mu ngeri zonna, buli alina kasente, buli alina ekirowoozo, byonna bwe byegatta Busiraamu aba atambula. Tuli ku lugendo lw'okutambula ku mpagi y'obukkiriza ey'okukkiriza bamalayika. Twalayo ku bamalayika abali okumpi ne Allah, abasitudde arishi ya Allah, abo twaboogerako. Netulaba ku bamalayika abasaaze abatakoowa, nga buli omu ali ku kifaananyi kye, era ne batutegeeza nti buli omu alina ekifo kye obuuyi buno ekimanyiddwa. Abali ku rukuu ku maviivi, abo baatondebwa bali awo. Abali ku sujud bali awo. Abayimiridde bayimiridde qiyaman wa qu'udan, bayimiridde bali mu kusinza. Twalaba nti Obusiraamu bwaffe ye fotokopi y'ebintu ebikolebwa mu ggulu. Bamalayika bayimirira
bamalayika bakutama, bamalayika bavuunama, boogera ebigambo bye twogera mu swala, yusabbihuna bihamdi rabbihim, boogera ku kigambo alhamdulillah kye twogera mu alfatiha, ng'eswala tesobola kubeerawo nga tokyogedde oba tosomye ssuula eyo. Ne boogera ku subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ng'ebigambo ebyo bikulu nnyo. N'abamalayika ababyogera ne bagamba nti ayi Allah, tusaba baganda baffe abali ku nsi obatunuze n'eriiso ery'ekisa, obawandeeko eddusu obasaasire ku biriba bitagadde oleke okubayingiza omuliro, kubanga omuliro bagumanyi, n'ejjana bagimanyi, ate oba oli awo n'okutusinga nga balaayana nti omuntu yenna yali ayogedde ku kigambo subhanallah, omuntu yenna yali ayogedde ku kigambo alhamdulillah, ekituufu ng'akukkiriza bulungi ayi Allah musaasire, obanga enzikiriza yaffe eryemu, ey'abamalayika n'eyaffe omulimu gwe gumu. Twakiraba nti ebikolwa by'abamalayika ebiri mu ggulu baabitufundiza mu kaseera akatono ennyo ak'eswala, ffe tuvuunama, tukutama, tukola azikaar, ne tubeera nga tufaananira ddala ebikolwa by'abali bye bakola mu ggulu, okufaanaganako n'eddiini y'abannaffe egamba nti byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Mu ggulu eriyo okutama, tukutama. Mu ggulu eriyo okuvuunama, tuvuunama. Mu ggulu eriyo okusimba layini, ne ku nsi batugamba tusimbe layini nga tuli mu kusinza. Eriyo okugulumiza Allah, nabwe kityo na wano ku nsi bwe kiri. Bw'onoonyereza ennyo eddiini esemberedde obwamalayika oba emirimu gy'abamalayika okubeera nti almost 99.something ekwatagana n'eggulu, erina netiwaaka wakati w'eggulu n'ensi, ojja kulaba nga ebisaanyizo ebisinga obungi busiraamu yabuyina. On top of that, wuliriza na bano bamalayika, alina ekitabo kino ku peegi 543, Ma'arij al-Qabul, ekya mukadde waffe rahimahullah Sheikh Hafidh al-Hakami agamba bw'ati. Nakyo nojja kumbuulira oba mu ggulu gyekiri ne ku nsi kwekiri, kikafuba okukisanga mu ddiini endala, kikolebwa mu ddiini era busiraamu yokka. Kigamba kitya nti waliyo ekikunsu ky'abamalayika, kumpi buli malayika ali mu ggulu omwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yatunyumizaako nti aqfati samaa'u wa hukka laha an ta'itta, eggulu liwulirwa nga lyekaaka ng'ate ettuufu lyekaake, kubanga tewaliyo w'osobola kubaluta, owaliyo wadde awajja kiki ekigere, obugere kino kyoteekamu stocks, tolina woyinza kukissa okujjako nga waliwo malayika akoze ki, avuunamye. Ekifaananyi ekituteeke ku bungi bw'enswa nga ziri mu kiswa, nti bali eyo bafumbekedde mu bungi, mu bufukunya bwabwe, balinga enswa bwe zibeera mu kiswa. Tolina woyinza kuteeka lugalo okujjako nga waliwo enswa ekola ki, etambula, kujja nga waliwo enkuyege egira ki, etambula. Ne bamalayika bali eyo bali mu kifaananyi ekyo ekyenswa n'enkuyege mu ggulu eyo, nti ekiri mu ggulu kyetukulu. Nasiisi w'abamalayika ali eyo, tolina mukisa gukubaluta okujjako ng'olukuba nga malayika ekoze eki, weeri. Kitegeeza nti bamalayika bali mu bungi bwe tutasobola kulowoozaako, so ng'ate naffe tuli wano ku bungi bw'oyinza okulowoozaako. Wakati mu bungi bwabwe, wakati mu buwulize bwe balina, naffe baatubagulizaako tubeere nga tukola bye bimu bye bakola. Wuliriza, waminhum, muli mu bamalayika zuwaaru albaiti alma'mur, abagenda okulambula ennyumba erambulibwa. Alma'mur kitegeeza umra, umra kitegeeza ziyaara, ziyaara kitegeeza okulambula. Waliyo baiti al-ma'mur, ennyumba erambulibwa, naye ng'abagirambula si bantu baawa, baakuno. Eyo yo y'abaani, y'abamalayika. Nga ku nsi bwe kuliko ennyumba, inna awwala baitin wudi'a linnaasi lalladhi bibakka, nti ennyumba eyasooka okuteekebwawo ku nsi nga yabyansinza
ate yaffe eri Makka. Era ne bagamba nti buli muntu yenna mu buwangaazi bwo oteekwa okugenda olambule Makka in istataata ilayhi sabiila, bw'oba osobodde okufuna ekkubo erikutuusaayo. Ekkubo erituusaayo omuntu azzaada warrahila, pocket money ne transport. Kasitoba ng'obiyina kyabwatteeka mu buwangaazi bwe okugenda olambula enju eyo. Lwaki? Kubanga ekikolwa ekyo mu ggulu gyekiri. Bamalayika waliyo bayina y'ennyumba eyaabwe bagiyita albayt alma'mur. والبيت المعمور مسورة الله يجوغركم مسورة بيت المعمور سمو سورة الطور. سورة الطور سورة الطور الله يجوغركم يوم بيت البيت المعمور. اليوم بيرامو يبوا يقول واكو عمره معمور مفعول معمور يقول واكو عمره. بملائكة bagenda bagirambulanga bwe tugenda e Makka. Buli malayika mu buwangaazi bw'omulundi gumu. Ne wano ku nsi buli muntu ateevunyiza ku nsi ng'olina obusobozi obukutuusa ku nnyumba eri e Makka. Eyo enju eri e Makka eyo tewali amanyi yajjawo mwaka ki, era tewali amanyi ani yagitandikawo. Wabula ekiri mu Qur'ani gye tuwulira bagamba wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismail, nti mujjukira akaseera Allah bagamba Ibrahimu ne mutabani we Ismail basula omusingi gw'ennyumba. Ekibuuzo kiri nti ani yateekako omusingi, ani yaguteekawo? Bano basitula musitule, ani yagussaawo? Kiriyo mumanyayo mu kubuulira. Bw'ova ku byange ng'ogenda kuwangata. Ekitegeeza nti Allah atugamba nti inna awwala baytin wudi'a linnaas. Wudi'a fi mabni lilmajhul. Wudi'a yateekebwawo. Man wada'ahu ani yagissaawo lam yudhkar, tebaamutubuulira. Bal wudi'a yateekebwawo. Passive voice, kiri active. Tebaatubuulira, bakiyita kyesirikidde nti eyagiteekawo Allah yamukola ki? Yamusirikira. Wabula Ibrahimu bamugamba ne Ismaila. Subhanallah. Ebintu bya Allah ku nsi kuno byetaaga kufumiitiriza. Ibrahimu tebamuzaala Makka. Yatolontoka kusaidiza Iraka yiri pikiriti. Mubaani Saddaamu eyo giwali obuzaale bw'ettikiriti. Kaakati adduka yatya amalo yaga inni dhahibun ila rabbi, bamala okwagala omwoki omuliro olw'ebyaliwo bye wawulira yagana okgenda ku mawuledi, yagana okgenda ku yiddi. Ekyamugana okgenda ku yiddi yalina mission gyayagala okukola ki? Okuggusa. Mission yali yakola ki? Yakwasa amaki? Masanamu. Bano bagenze masanamu gaabwe agenda mugongo. Oba okutegedde bagenda okuddeeka agoku diocese nga go gageze ki? Agatemye aga diocese. Kale bagenda okubeeri kwennamugo baganda abange ate kino kikindi. Waliwo omuvubuka ataagenze bamuyita Ibrahimu. Ndi mwana wa mukulu wa meya Eliasa kwago ya mzaala nga si akwatwakwatwako. Olidde akali bagamba ndi tumukoze tutya? Ibrahimu gwokoze kino? Waliwo essanamu ekkulu lyeyalekawo siyasatan yakimanyi nti webakomawo ku diocese webatuukira bemala okwebaza aba batambuza obulungi okuva ennamugongo. Oba okutegedde baagala okutuuka ku diocese okugira nga bakabona si bateme. Ibrahimu yamanya nti webakomawo ng'omugezi bw'abeera bajja kubuuza ani yagatemye. Of course bajja gwa ku nze. Nyina okutegeka ansa bwe bambuuza nti ani yalekawo eddene, essanamu eddene. Naga waliwo wano ku parliament waliwo essanamu eddene bamuliraba. Yalekawo essanamu eddene. Naga nga ddala mu butuufu bw'olitunulya bwerinyiga litema obutono. Ero n'alikuba embazzi n'alega nti gwe sijja kukwasa ate gw'omponya. Mponera statement yange eri ku ggwe. Bale bagenda okukomawo ku diocese bava Namugongo olubadde nti diocese yonna nteme nti abakulu bonna abateme tebadugenda okubeebaza n'okubagira ki batusonyiwe byatambudde nti ani agitemye.
ekituufu kiri nti waliwo omuvubuka mu kibuga muno alabika mutabuliigi ndowooza tafsiri tojja kutegeera tafsiri nga ngivuunulira mirembe gwa bulayimu njagala eyagaakati waliwo mutabuliigi wano tetwagenze naye yasigadde nti yaani mbuba mulita bulayimu naye banne baatera okuba naye bamumanyi aba ibulayimu nti ebyogerwa nti bwemukebeddeyo temulabyemu embazzi mukulu nti alabika yanyiize n'atema banne bafunye obutakkaanya oba kyekiki nti babanga abakitegeera bwe muvaamu eri omulalu omunaaga nti gw'olaba ekyo kinanka kiyinza okutema banne waakyo kyava naye afuna oluwaato nabaga nti oba kinanka lwaki mukisinza lwaki musinza ebinanka nga waliwo katonda w'ebinanka olwavaayo alinga eyewaabira nti yenze ng'asimbuzira ku se omutabuliigi aga nti ekibasinzisa ebinanka nga mumanyi nti binanka ng'ate waliyo rabbo binanka kiki naga nti yeye yennyini okusinza ku sitatimenti ye olwagira ki abataka basalawo nti kakati omuvubuka tumukoze tutya ne kitaawo amuvaamu nti kakati obuganda bwe bunaamanya ki bunaagira ki dayosisi esalewo okukkakkana nga bagambye nti ayokyebwe ne taatawo waakuviramu nti yokyebwe oba tokoze kinene ayokyebwe nti ye enku buli asobola okuleeta aleete enku za dayosisi bazisemera azezaali ensi yali terina buno bumasiini busala byuma ebiti byabakaliranga eyo tebaleese ennaali buli dayosisi buli kereziya tereese siwaakwokya bulayimu olunaku olutuusa olw'okwokebwa tebamusitudde olidde baagukuma wansi ku lusozi olw'obuyitirivu bwagwo ne bagaa tujja kuyiringusa buki balinnyisa njaga okubemu akafaananyi nga bamukutte alinnya bamulinnyisa akasozi agenda bukuli eri wansi bamulinnyise bo bagire ki ayiringuke buyiringusa agugwemu olw'obuyitirivu agwo nabo baali tebasobola kusemberawo oba okitegedde bulayimu bamukubba ennaali agwayo bepaala Allah ayogera n'omuliro nti ya naaru muliro gwe nti labbaik kuni bardan wa salaman ala Ibrahima kino kiragiro from above ala lahu alkhalqu wal amr Allah yalina obutonzi ate yatonda ate yalagira kati order from above ya muliro ya naaru muliro gwe kuni bardan wa salaman ala Ibrahima njagala obeera omunyogovu ate si bunyogovu bwa bbalaafu obunyogovu obw'emirembe ku bulayimu muwe emirembe eri gwaka eri bulayimu alinga ali ku TV olubaati wakati mu muliro oyo rabbi nnaasi Allahu akbar Allah yetaaga kulowoozaako nnyo bw'ayogera leka kumuyisaamu lugaayo omuliro bakuganya okwokya naye ng'enku obusaana endagi omanyi endala endagi enkoma omanyi endala enkoma entaseesa eminyenye omanyi omunyenye emisambi abataka balina emiti gyabwe akati bulayimu bamusuddeyo omuliro baguwadde oda nti okwakayaka naye oyako ogenderera oyo tayokyebwa bardan njagala abeere mukawewo ng'alina ekiwujjo wasalaman alina ebyokukola ali kwazikaali kati omuliro bwe gumala okugira ki abataka nga baga nti awedde mwe waliwo ekintu woga nti kiwedde nti akati badde ogamba kini kitalo mwana omusajja bamwokyeze anti era abatabuliigi batulemu addaka bagamba mbu mu bitonde byonna ekyakola sapooti okwongera okuseesa muliro lyali konkome buli akavumbeera nga ligireki nseesa era kyabagamba nti bw'osanganga ekonkome olittanga kirabika kafiiri hadisi weeri ekonkome mulitte olwaki yo hadisi ntuufu nti ekonkome likoleki eyo ntuufu naye ensonga erittisa
eyo gyenjiraki naye abantu tebasemba nakyo obutasemba nakyo kimanyi ne bagamba nti ekikere tekittibwa lwaki ti ekikere ekyo kyakolanga omulimu munene mu kusomba ki okuzikiriza ekyendagi ekintu kiba kituufu naye ng'okuwanuuza kwe kuki owulidde ensonga ejja neegwawo nga ntuufu naye abawanuuza oba okutegedde kati okuwanuuza okwo oluusi kuba okutuufu oluusi nekubeera ki weddira engabi siwekiri lwaki abengabi weddira engabi kakati sirinnya sababu nuzulu lwaki abaganda bateekawo kweddira engabi kiba tumanyira ggwanga jjajjawo nsamba ayinza okuba nga engabi yamusamba naafa nagamba abazzukulu n'abaana oba okutegedde ekwo kuwanuuza oba okutegedde kati okuwanuuza kisoboka kugira mu ngeri zaki ez'enjawulo olidde kati mityana lwaki bagituma mityana oba emityana giyinza okuba ki entaana abawanuuza bagaza bakuki nti okusimya ekinnya ekyo bakisimiranga entaana olidde omuwanuuzi gona nagamba naye nedda naawe olimba ekyo kisitumaaki ku mulembe gw'edda wabula baakubanga enta ana abantu bedda balinga bawanvu entaana kati ebyokuwanuuza ebyo genda wanuuza owedde ensonga ejja nebaawo abawanuuza lwaki yaliwo noontegera gyeŋŋamba kaakati ebitonde byonna byalwenyigiramu awo konkome yo yaseesanga entaseesa olidde baga nti hadisi egaabwe osanga ekonkome n'olikuba n'olitta nga olitisizza omulundi ogusoose empeera bakuwa 10 ovaamu okamazeeyo bwe kati olina okwegendereza ng'okuba nirigira ki bakika buuti kino nerifa kasita lifa ku mulundi ogusooka bakuwandikako ndi naafi akoze oba onteeka kigamba kale ati obiwulira muzeeyi bamugiiza eki bamukubye naayo kakati ekisinga okwewunyisa ebya allah bannanga atategeera allah tusaba allah atuwa omutegeera gwe baayokyeza eggulu olowooza mu muliro tavuddeemu omuliro endagi waziwulidde entaseesa waziwulidde ozaku asuli wali abatababuuzaako bamuzeeyi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nti abaana omusajja mwamusudde ebbali ani yaba nti naafi negayira balundamu ddala batambwe ku batabuliigi mwamusudde ebbali taliiko yadde n'ekirevu nti kyayidde oluviiri ekirevu kino tekyayidde luviiri yadde enviiri okukwatibwako omuliro lwa order from ki ayogeza buli ki ampaka kulla shayin buli kintu ayogera nakyo ate nekiwulira okujjako omuntu wakana al insanu akthara shayin jadala omuntu yakyammaza amamiima naye n'omuliro nayogera nago negukola ki oza bulayimu oyo si bulayimu nti yeye enkuuka yabadde eggulo enaggalabi bamusudde ebbali gayira nti emwejje nenaafi bwe mwayiringudde mbuyaga yamusudde nti wakati manye ekintu bw'okisulamu obusuuzi ngaomuliro gubadde gugize eki bw'osuulamu wabawo obumansuka omusigiri n'osuulamu eri wabawo obumansuka nti n'ensasi z'amansuse katono zitwoke nayakanga akabaani nti kiki balondamu abakyayi bennyini abakyayi babatabuliigi bantu bannaafi bagayira baga nti abaddaavuma n'ennyimba ezaffe be baatwala Nkata nyinza okumusuula ebweru tikisoboka gayira nannaafi be balona abakyayina obukyayi ku butabuliigi nti omusajja twamusudde wakati
nti kati ate olyani nti nange simanyi oba musambwa nti ye atugambye mwa muzeeyi mwewasiibye mutya oye bw'oba musajja yaddayo okukwatikako addayo okukwatikako wano bupasita ajja n'abagamba abalema mujje n'abamuzibe mujje naye nga aleeta balamu bajja benyolera bati kumiggo simu abakyabikola edda babikolanga naye kati abantu baze okufunaawe babikola ajimutini yaddeko abamuzibe bakyatunula nga babasabidde n'abalema ebaddiini saaligenzeewo kakati olaba omuntu bamutongoleza ku bufere oyo ajjayo eremasa ate abasiraamu kabe batubuulira nti nze kennyini nali mubeeremaza era naawe neddayo enkya olaba n'abo bafuna abagoberezi naye ate ono gwe bweyokedde ddala oyo aba akyakwatikako awamu n'ekyo Ulayimu bw'amala okusumattuka omuliro ava ettikiriti bwe njogera ettikiriti otegerayo n'agamba taata we nti taata nti salaamu aleikum waliwo salaamu gye bayita salaamu almutaraka nga si yakwaniriza wabula yakusiibula munno nomugaa nti alo salaamu aleikum nga yakusiibula nti buli omu alekere munneeki kati Ibrahimu n'awa kitaawe salaamu nti nze ŋŋenze inni dhaahibun ila rabbi sayahdin okusinziira bwe nsumattusa omuliro bamuzeeyi mbatadde Allah abeere nammwe abawe emirembe mutegeere nga mutegeerera ku kye munkoze nti siri nzekka mbaagaliza emirembe mu kutegeera ngenze olwa atambula okuva ewa ettikiriti ajja Palestine wano mu Misiri waggulu ava eri bw'atuuka e Misiri ebyaliwo byaliwo awo ejinja awo Palestine yamalawo ebbanga tafunye omukazi akuze muvubuka mukulu omusajja gyagenda gyawasa abaana baffe bali mu Amerika balina b'Amerika kati muzeeyi tawasizza Saara bw'anaazaala olubuto terubuze olubuto nga lubula Saara ye mukyala mukulu si bwe kiri olubuto bwe lubula abakuba waawano yaligaye nti ebujjajja saavaayo bulungi ensiibula gye nasiibula ewaffe butambala nyina okuddayo ku bijja okulongoosa ebyayo naye Ibulayimu kyo yali waizibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahun kala inni jaa'iluka linnaasi Ibulayimu yayita mu bizibu bingi nnyo nga te buli kigeza akiwuuta buva abakuba muganda waawano n'awasa omwana n'atazaala omukazi automatically yalina kudda wa tikiriti amala okutereeza ebyayo yajja n'ebiki buli munasaka waliwo omukwano gwange yambuuzizza seeta nti nagudde mu kafiyo kano bw'oba otagalatagala otambula oyinza okuba ogenda okutyaba enku ate oba otagalatagala n'olaba obutiko nogaa nti kiza eki nabo n'obusibiramu kakati kano katiko tubadde ku luku kakati nga nti waategedde ashabishayirikano nagwa mu kafiyo tebanjodde tebankobye ekkomera mukumakyaku ngendo keera batutadde bwe batuta eka ne baŋŋamba toyingira ennyumba ti omala kunaaba kkomera maama bwe kiri si bwe kiri mukadde omala kunaaba ki kkomera yagaye nti nateebereza okunaaba ekkomera nga amazzi genyinawo ga fajiri nsooka ekkomera nsooka efajiri amazzi gamala kufuna buzunsaala efajiri yampise nakudda ngenda kuli wanduwe agekkomera kigalina baga nti oyingira enju omala kunaaba kkomera maama ate ekkomera tulina abakobi kibisiraane ebisira kyekibatwala mu masaŋŋanzira ne munaabira mu
masaŋŋanzira ku makya ne mulekawo eddagala muba munaabisiraane kyokka mwasiraana bulala. Yusufu yamala mukomera bbanga ki yanaaba mulamula yanaaba ki bwe bamuyita okuva mu kkomera waliwo we baga nti yamala kunaaba. Ebyo byawano byaffe naye woluva mu kkomera nti naaba ebisiraani ekkomera ssebo lya buli muntu. So si kunaaba ne bw'olirinaaba emyaka ng'oli wakuddayo era oddayo. naye adda ekiri wano kiba ne Zimbabwe bibi agala toyingira gwenyuga tonaabye ekkomera ndowooza n'abava emakka bamala kunaaba bwekiri bayingira buyingizi komera kale nange nakiwulidde awo nti mumala kunaaba ekkomera tomala gesogga mu nnyumba n'oyingira n'ekkomera akiri Zimbabwe kaakati ab'ezimbabwe newaffe bwe biba kifaanaganye mu busiraamu tetukirina ssebo. Oba oli awo ekinaabisa abantu ekkomera kubeera nti mukomera bamala ebbanga nga tebagizeeki mwe ne muddira okunaaba ne mukuyita ekirala naye nga kunaabako bunaabi kuba ageeri balabika tebabateege. Manaaba bbombo ekiri wano si majaani wonaabidde wozireka Yusufu yali ku budde buzibu engoye z'ekkomera yazireka mu kkomera bamuleetera ndeetere kaakati ebintu ebyo byawano tikiriti n'engoye ate mbadde sikamwe n'engoye ozireka wonaabidde ez'ekkomera oba ezizo nga baganda engo toyingiza engoye wano bamala zooza tonaabira mu kiiko obukwakulizo nga buli ku kkomera ekkomera nga balitya nnyo abaganda singa bwe batya n'erya Allah ya rabbi kale Allah atusaase naye maama kiri kuno akati ye Ibulayimu yakunnumba n'agenda omukazi agaanye okuzaala automatically abakuba we Zimbabwe yalina kuddayo bamuzeeyi omukazi wange nawasa naye tazaala akati okukakkana kyava afuna ki Hajara yagira ki yazaala kakati naawe bw'olaba nga ono asoose tazaala okola ki zaala oba okitegedde nange Hajara bazaala ono yagamba omuvubuka nga tozaala tikiriti byali bitya nti ebyo tikiriti biveeko hasbi Allah wa ni'mal wakiil Allah tannakkiriza nti onoofa tolina mwana bw'ofuna omunankani tebamuwadde omuzaana tazadde ate bwe yazaala okwo ebyali ebyokuteesa ate ono yanyiiga bunyiizi nti kwata omwana ng'obutonde bw'abakyala bw'obumanyi abakyala balina ebyabwe naffe tulina ebyaffe mbadde nteesa twawule ono funa gy'omutwala nze ondeke wano Ibulayimu naye nga omusajja omukulu yakiraba nga kiyeetaagisa naye jjukira bwe yali ava ewaka yaga nti inni zaahibun ila rabbi sayahdin ebyange mbikwasizza Allah yanaakolaki yanannuŋŋamya kakati ettabbu egudde waka yakujja mukazi waka kumutwalawa walala kufuna poloti ewalala Ibulayimu nga tafuna kiragiro nti otegedde ye mulaga nti ye oli yamujja mu muliro kati yayogera naye omwana ono ne maama we nti mutambule Ibulayimu nga tasiba bikajjo bye naki wenjogera ebikajjo bitegeera n'amazzi g'okunywa nga kwata fulasika ye akawunga k'erizaali ntende kabisa muddene bwe tunaatuuka nti mugira mweyongerayo agendera ku kampasi rabbaani Allah yamukolaki yamulagirira
bw'anaawummula nti obudde olukyanga mutambula tutuukadde naye gyalaga takola ki naye yakulembeza ekigamba nti ngenze naye inna rabbi sayahdini allah ebyange yajja bikolangako tambula tambudde iriba leebuleebu tebatuuse we batuuse olwo ave Palestine olugendo olutambulwa ennyonyi alutambuza bigere balina omwana n'omukazi abantu abo beegombebwa okulabwako naddala ka vidiyo ako bakatulageko insha allah nga Bulayimu ne mukyala we n'omwana waabwe ani Semayiri abaana mubatuuma amannya ngaago Ismaila toyinza kutuma mwana we Ismaila okitegere ng'obadde olina ekigendererwa nimumala tonda naafi biki oba okitegedde naafi naafi oli naafi oba naafi naafi oli oddungi naye bino byenaafi mu busiramu tetubiina kakati yandi byabalima lundi linnya litakalubire bantu kakati ne bonerwanako lyo lyafa naafi kirala ne naafi kirala kati bwekyomanyi kyeweeyita naye abantu bakuyita birala ebintu byo byasoba akati noonya erinnya eriteerumye bantu mannyo na lulimi amannya mangi amasira mulonda naafi kakati sebo naafi naafi obyebiki fe tumanyi naafi sebo mukulu naafi omwana nga atatambula na mukadde we maama naasitudde omwana bagira taata naye naagireki ono naasitula akaveera k'endende n'akaki n'akamazzi bwe banaatambula tutuuka ddi nti tuli ku kampasi rabbaani allah yatuvuga nkugambye olugendo lutambulwa nnyonyi allah yamukola ki yamulagirira tunaatera okutuuka ntunaatera awula ennaku nga bbiri kukkakana nti wano order from above eyalagira omuliro nti tomwokya yagamba nti wano suulaawo omugogo gwo obukoowu bwe baliko abasajja yeetaaga okulabako olugendo olwo allah alutulageko tulabe abasajja abayise wano gwe tolwagala ddulabako toyagala ku vidiyo eyo ogirabeko olabe muzeeyi bw'atambula mu ddungu lirimu ebisolo naye nga tatya kubanga eyamutaasa omuliro ye nannyini nsolo mulimu emisota nannyini misota ye nannyini muliro oba okitegedde teekaawo omugugu tebagutadde awo basuzeewo ennaku ze basulawo ebirowoozo ate bizzeeye ku mukyala mukulu agaba ebisanja olwandi mugira mubeera wano inshallah nzirayo anti mwemwagala wakayimane wango yekka amakulu alina ameka adda mu lugendo lw'ennyonyi akubawo kigere bwe teyagala kulabwako tulabe ku safaari eyo abaana babakkiriza byonna mujja biraba unaati mukkirize mugende mulabe gundi nabbosa kakati mubusiramu mulimu ebinyuma okusinga ne nabbosa lwakuba baabawudiisa muzeeyi asiibula aleka omukazi naafi ayagala kwogera ku bintu bye nabbosa so kakati omukazi bamugamba anti nzirayo wa munno nti gye twayise nti ye watulabira uli omugole watulabira mwe temuvaawo wano waliwo aŋŋambye mbateeke wano mubeere wano tewali mazzi tewali mmere buliba otuuseeko e Makka Baitul Maamur yenjogeza bino ndi ku Baitul Maamur sinnavaako kakati omukyala bw'amala okusiibula bba atuuseeko nga wali kyava muganda mwami taata Isma naam sooka oyimirireko nkubuuza oddaka nti emmere beena etuggwako emmere ogimanyi ntende mmere y'abawarabu ntende naye gwe oli ekisepiki ky'entende nga tonnatandika kulya mmere
entende ne kuyidi bakugambye nti kuyidi zakatul fitiri batolanga ntende olumala okusala yidi nga bayiwawo nga balya yidi egiziiki naye gwe okuterawo entende nga tetuulye baba bamaze oba okutegedde kuyidi ziba nnyingi abatoola zakatul fitiri batoola nnyingi bakuwa kilo 2.3 olunaku olwo batogaggawadde nga muzeeyi yakukwata kibatu ng'okwata nawe kibatu nga n'abaana bana basoma secondary ebibatu 2 yidi ewedde leero mmwe muli mu nnyama ne musuula n'okusuula kakati kyava agamba mukyala we nti owa ti ogenda ti emmere beetuggwako si kasebo ka buwunga kiki tuze tuzirya mu kkubo kakati buno obusigaddewo g'amazzi temuli yadde ettondo ly'amazzi waabalese mu ddungu si kunaabako bwe baganaabako gano agali mu kinankane tebanywa naga ndi wategedde nti nze baŋŋambye mbateekaawo ekigambo baŋŋambye ekyaga omukazi kyava abuuza baani abakazi nti nkolera ku biragiro bya mukama wange ko omukazi yagambye nti otuleke wano beetuti nti goddeyo nti yayogedde nti genda baba yayogedde atumanyi nti weetuli bw'obeera ggwe omukazi bamugobabugobe ne bamugamba nti dde ewaka n'agala kakati ŋŋenda ntya mugaa nti allah yandagidde eggobe nejolaga gyali gwe tya allah ojja kumusaagayo genda oli agambwe allah yayogedde nti otuleke wano oddeyo nti ye kasita atulaba ate bwaziba omwana ennyonta tezze obuzzi tebuweddeyo jjukira noonaddayo ayagala okumusibirira nti anaalya mu kkubo ate ola kuzaawa kukakutiya k'obuwunga kano olugendo oyo agenze tumulese n'ebibye babasigadde wano bikoye konsaani yaffe babalese mu ddungu omwana takaabye akaabye maama agambye omwami tewali ndinzekka eddungu mayinja nsozi buli boogenzeeko gye bayita eswaffa ne maruwa obusozi obwo nakati weebuli babuzimbira mu muzikiti tebagenda butemawo paka kiyama inna swafa walmarwata min sha'airi llah akasozi keswaffa ne maruwa ti bimu ku bifo ebikulu mu nsi mu ddiini yaffe bakti faman hajja albayta aw i'tamara omuntu bw'agendanga mu hijja oba mu umura fala junaha alayhi an yatawafa bihima toyina buzibu oyitangako eswaffa ne maruwa obwo teriyo alibutemawo lwaki ne mu Qur'ani bwogeddeko awo maama weyateeka omwana akasozi akamu kali wali akamu kali eno era buli agenda e Makka oba mu umura oba mu hijja ateeka okutuuka kafaako n'akolaki neyeetoololawo kubanga bifo bikulu bya nnono min sha'airillah bifo bya nnono eri eddiini ya Allah eno tubinonooza nga bwe byali ne tukola emikolo gyabyo nga bwe mugenda e Naggalabi bwe mugenza okutikkirani kya nnono kya Buganda naye ne Swafa ne Marwa min sha'airillah bifo bikulu nnyo bya nnono mu Busiraamu mu ddiini ya Allah eno oba okitegedde kati omukyala bw'ateebereza omwana amuleka wano tewali kati konna ddungu jjereere musana omwami aseeyeeka omwana akaaba ayagala ki mazzi maama bw'adduka n'alinnya ku Swafa kasozi bw'alinnyako ekimulinnyisaako akole ki alengere oba waliyo ku binyonyi ebiranga amazzi agirekebwa waliwo ebinyonyi ebiranga ki ate waliwo n'obumera oasis obutera ebimera awali ki amazzi nga bw'oba obirabye omanya nti webiri waliwo ki atunula kasozi alengere wa bwadduka n'ava eno n'alinnya kaleno wa
ye Safa ne Marwa. Safa wal Marwa, Safa wal Marwa. Waliwulira nga balimba ng'ebyo ebintu byammwe singa baakufuluma Safa oba Marwa nga mutuma Makka ne Madina omusiro kya naafi. Kakati naafi kati Safa ne Marwa oba okitegedde bifo bikulu nnyo. Bw'atunula eno omwana nno yeeyasa kabaalu mwana embeera ne maama agitegedde. Omwana ayagala maama ategeera omwana okusinga taata bw'amutegeera. Maama asobola okumanya ng'omwana akaaba ddoboozi eri kukaaba bukaabi naye maama n'ayawula nti ayagala kwebaka. Maama n'ayawula ayagala kunaaba. Maama n'ayawula eddoboozi liba limu n'agamba mulwadde n'aga njala. Ebyo byonna taata ye ayagala luyi. Okulaba naafi entegeera yammwe enzibu nnyo. Bw'ova nti omwana ayagala nnyina nze tanjagala bakwagaleko kiggwa atayawula na maloboozi gakaaba. Nga kakati maama oyo mukulu nnyo atandikira eyo nno obukulu bwe butandikira eyo gyomanyi Allahumma jannibna shaytaana gye buva mpaka sikiriti. Maama bw'anaagira byonna bw'abirowooza omwana ayagala kunaabako tegaliiwo. Omwana ayagala kukolaki kunywa tegaliiwo. Ayagala kwebaka yeekyangidde mu ddoboozi. Omwana bwe yeekyanga ennyo mu kukaaba kakati ekigenda okuddirira kusiita nabigere okulagira ddala nti embeera zonna nzirina yeekyayi k'omukazi omwana nga afiira mu ddungu. Maama ndowooza oba omulaba ye taata yatemye agenze wa mukyala we mukya mukulu pozi mu lugendo olwo ne mukyala mukulu eri bitadde bitegedde olugendo tatalufunyemu olubuto. Nze yava mu nsi eno ey'eno mu Buganda oga nti empewo z'eno zimukoze eki bwe yaddayo yagira ki kati gwamanyi byebusamizaawo oba otijamu naye si byabusamize bino bya Allah. Allah yakigera nti ono ajja kumala kutuuka eno kino kiryoke gigireki. Waliwo ekyama ekirimu. Waliwo ebyama bingi baki Allah yakola bw'ati n'alinda ono asooka azaala byali okaddeko. Sizaali mpewo nga gwe bw'okirowooza. Kaakati olwo Makka neetandika. Eriwo olwaleero etandika ensibuko y'obwamakka okuteekawo omwana atandise okukola ki asiita maama bw'asiita bagamba yadduka emirundi 7 adda eno essubi teriggwa mu maama bw'agira ki bwaddayo agenda okukomawo olowooza nga omwana wasiitira tewali mazzi ekigere kikoze nayikondo ey'ekyuma ekya bebi kisimye amazzi mu lwazi. Kakati maama ono olw'essanyu eringi kyavaako addira enfuufu eno egiraki enfuufu yerisi yakwegulya kyava awumbawumba amazzi gano galeke kukola ki akola ebbaafu oluleeba olumanyi ate gwe nkusomese otegedde maama olwo ayagala okukola ebbaafu amazzi gano galeke kukola ki bw'ayogera n'amazzi ng'ayogera omanyi oyinza okwogera n'amazzi omuntu ng'alina obwetaavu ku kintu olidde ayinza okwogera nakyo naye olaba omulaalo bw'ayogera n'ente ng'ayogera mu lunankole naye ng'ente terumanyi naye ng'ate yetegera kye bagigambye naye nga kwakimanyi nti ente etegera lugayo obwongo bwe mumugamba nti ente ewuliziganya nange era nekola nga bagira ki oba kitegedde wano wamwe mukola kyene Zimbabwe ekyobugagga bwammwe wano kati gw'oli musajja wa mmere tofumba ku mikolo naye oyinza okwogera n'omulawo oba kitegedde
anti okuteekamu gugwa kati okusayi gugudde mu butoka naye gwe omulawo ogumbonyabonya oyogera n'omulawo gwe kujja kumizi oyomba n'omulawo oba tonnatuuka ku ddala ero tonnatuuka kufumba bamaama bw'aba asaanika emmere eno bwagigira eno emino bwe giyitamu naga ye maama emmere nigi yenenkuyuze agayigaga nti bwotereera olidde kyamu butonde omuntu okwogera naki n'ekintu nga oledde kyamuyingira olidde kati maama kyava agamba olw'obwetaavu bw'amazzi kyava ayogera n'amazzi nga bwagakuŋŋanya bwe gatambula naye kundo naga zimu kitegeeza ki nti tokulukuta mazzi nago ogasiba gagenda maama olwo ayomba n'amazzi kati omanyi wali otabudde ku musenyu nga bwobikka wano ate eri gabotola olwo maama faiti ye yonna yakukola luzzi kidiba kati kusiba mazzi zimu temutambula kimuva ekigambo zinzimiya wawulya ku zinzimiya miya kitegeeza amazzi miya amazzi mau miya zinzimiya ekkuŋŋaaniro lyaki konteyina y'amazzi maama wamawulirako jjajja nga alina zinzimiya bano benyumiza bamanyi cupa za lwenzooli nedda twalinanga zinzimiya kitegeeza ekkuŋŋaaniro lyaki kakati zimu ono mwe muva ekigambo zamuzamu kyekiki nti kukugira mazzi gano gakuŋŋaane galeke kukola kukulukuta maama ayogera n'amazzi gagenda ate bwagasiba mpozi nayikondo efukudde yalowooza gaggweddeyo mpozi omwana ekigere ekituuse eri ku nnyanja eya wansi kigere n'olwaleero zamuzamu maama singa yali akyaliwo ndowooza yali kutte mukwane yali gatadde nti ngatadde kuba gakulukuta n'essaawa ya leero kati bano ab'ennamugongo nabo bafunye zamuzamu naye nnono ya zamuzamu wa wano ow'ennamugongo basimba ne layini n'obudomola baveeyo n'obudomola mbu nabo beefaana ebyaffe tubikoppa ku bya mu ggulu abalala bakoppako ffe naye bagala nti naffe gye tulamaga ennamugongo waliyo ekidiba ky'amazzi eky'omukisa bakoppa kati ku ffe ate ffe ebyaffe tukoppa ku byawa ku origino buli lwokoppa ku duplicate ogenda okulaba nga kyoyokyezaamu tekivuddeyo bulungi abakulu mwe bagira bagire ggwe n'abato akati ebyaffe si bipange otegedde ekitole yabyo mwana yaleese oba wano basimisa byuma ndowooza eri mwana yagizigi n'olwaleero mu nsi temuli luzzi lukulu kusinga olwo kakati Ibulayimu bagenda omugamba Ismail akuzeemu nti muzimbe musitule omusingi gw'enjweri nga n'amazzi agatabula obudongo gakola ki baali kizimbye batera nga tewali mazzi وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت amazzi basena wali baagatana dda go geetambulanga golaki kakati abawarabu baayitangawo li ilaafi quraishin ilaafihim rihlata shitaa'i wassayfi abawarabu baayitangawo nga bagenda okusuubu bakuraishi babeerawa si Makka kakati abakuraishi baatambulanga nga bagenda okusuubu mu kiseera ekyo abakuraishi baali tebannajja waliwo abawarabu baabayitanga bajuruhumu baava yamani bwe bujjajja b'abawarabu bonna baavaawa kakati nga bw'omanyi abaana bwe bakula bajja basaasaana nga bwe bakugamba nti bantu tribe baava eno wa bantu tribe aboogera aboogera olulimi lw'abantu ntu abayita omuntu baava mu bibira by'ekongo eyo gye tujja emiti gye twava ne tujja nga tutambula abakoowa abo ne basikattira abantu ne basigala ebunyolo akandi fe onasigala ne jjajjaawe bwe wangalyamu ne bayombagana
ne badduka ne bajja wano ne bafuuka abaganda be bavaawo ne bagenda e Bugisu ne Busoga abo ne bacyankalana okukyankalana kwe kukulaakulanya ensi nga bwe abasiraamu bwe bayomba ng'oli azimba omuzikiti omulala mpozi olutukula bwe mutayomba temukula oyige omukazi bwe muyombagana n'anoba mpozi agenda okuzaalako ewalala azaddeyo aba n'ayamba abeewuwo oba kutegedde okuyomba si kubi kuvaamu enkulaakulana kukakana nga gwe mutayagala mumuggyeko muleke gwe mwagala kuyomba bwe mutayomba temukula akati abalala ne bagenda bagenda beeyongerayo ne bayingira Kenya ab'e Kenya abo bayita batya bacukuyu abo bamasayi bacukuyu ndowooza betufaanaganamu ku lulimi olidde kitegeeza nti buli omweyongerayo musangayo abeeri ne mubeegattamu ne mufuna olulimi olukagi maleeto ne bagenda e Malawi waliwo be bayita bacecewa e Malawi eyo oba kitegedde kakati abo nabo ne bayomba ne bagenda e South Africa bonna abo baganda baffe kyova olaba nga babayimba kapa eridde ennyama yange ng'ogamba abo bazulu eridde ennyama yange ne kapa tobyawula tesibye ebyaffe kati bantu baffe lwakuba bagizeemuuko oba okitegedde be buganda ba muntu ki kakati abawarabu bonna abo boolaba Saudi, Omani, Bahrain ani abo bonna obujjajja bwabwe Kongo yaabwe eti Yamani oba okitegedde akati bajulumu bava e Yamani bulijjo bayitawo nga bambuka bagenda okukola ki nga tewali mazzi kitundu bakimanyi tekirimu ki kati bagenda okulaba balengera ebinyonyi naffe tumanyi nti ebinyonyi ebiranga nseenene abantu bawangalya mu kitundu bamanya nti eyo si nsegeeyo nti awalabika waliwo omufu era mugenda okutuuka abaganda baga nti sebutambuze bwomu sebuyise bwomu nsega yeebika oba okitegedde bw'oba watambudde bwomu nsega yeekolaki ensega nga wali nnyingi mutuukeewo mulabe mugenda kusanga nga waliwo eitha ensolo eyafiiriddewo oba omuntu yagize ki ebinyonyi ebyo birina obujulizi bungi bwe butukolera bitambula enseenene biranga ki naye nga birina ekipande abawangadde maama tebiranga enseenene tobirabangako gayira birina ekipande nti enseenene zijja naye abamanyi experience ekolaki zirimu mbandi wakaawo ng'enkuba ejja kati waliwo jjajja esi awo nemugandi jjajja gironyuka enkuba yiyo nangamba ng'ekutte nangamba eyaawo tenyinyula eyo tejja kutonnya eyaffe eva wano okuva ku olunange nenkiriga emyaka gye yamala ku nsi gyamuleetera okumanya nti eyo egenda bweti ne weetandika okufuuyirira agenda mu maaso ng'alima era ogenda okulaba tayanula amanya nti eyo tejja kuwera wano eyaffe eva wano oba kitegedde si bulaguzi naye kiki experience oba kitegedde wala yunabbiuka mithlu khabir akati munnange n'abantu bwe batyo bajja bayiga ebitta n'ebiwooma munnamu yakisookangako n'afa nga mumanya nti ekyo toyakatanga akatanga abadde akayita nsujju nti bamuziise ng'akutuuka kisooka esonyiwa naye katutta omuntu mulambe yabadde anyoonyereza kalibu oba tekagiraki bw'oyinza ogenda mu nnimiro nga bubala ate bunyirira n'ojja nako lwaki oli yatulabula yakalya bubi naye sanga ensujju osimba n'okusimba kaakati abajulumu bava e Yamani we baayitanga nga tewali mazzi balengera ebinyonyi abange nti ebinyonyi ebyo nga tebivaawo biteekwa kuba waliwo ki bagenda okutuukawo ng'omukazi naki olowooza abo baavaawo tefuuse ettawuni eyo egenda okufuuka ki ettawuni buli ttawuni erina ensonga ekyagifuusa ki ettawuni muzeeyi otuwa ku mazzi ye mukazi manyi abakazi tebatera nnyo bamanye omwoyo gw'obuzadde kyaba kuba musajja yaligaye nti buli kikopo 10,000 abasajja badiringira nnyo muki
muzeeyi otuwa ku mazzi nti munaabe gakulukuta bukulukusi munywe nga tafuuka maama abaana jjajja abaana ka Ismaila nga tekafuuka kaki wali wa muzeeyi wetujja okuwummulira tumale okukola ki okunaaba tagaana mazzi nga abanaabye tebatandise okulya poloti ekibuga tekizze olwo Makka ejja ebijuula byaleero Makka ekola ki ejja kakati Makka bejja nga bano babagiraki kakati abawarabu abaasenga Makka baavaawa Yemeni oba kitegedde kati webabeera Yemeni ono muzeeyi ow'amaka abiri yagiranga n'agiraki bamaze n'okuzimba Kaaba basudde omusingi baga rabbana takabbal minna innaka anta samiu bye tukoze bye babiriko birijo bate kulifu bye tusitudde amazzi we bali banaaba kati abataka bajja basenga Abakuraishi tebaaliwo olwo Abakuraishi bagenda okukola ki Obuganda butandika awo kati obutandika Ismail takuze abatuuze tebeyongedde akabuga tabawasizzaamu omukazi muvubuka akuze olengera Makka gyeva Ismail bawasa yawasa taata taliiwo agenda okudda nga mutabani yagizeyi kakati ng'omusajja bw'abeera omusajja agenze okubeerako byagiraki Sezaala tazze assalaamu alaikum waalaikum assalaamu wa rahmatullah muli mukyaje tuli abaawano nti wano tewafumbwa mukamwana teyeetotogodde ebizibu ebiri ewaka abakazi nti bamanyi munnange ffe bagamba obujjajja bwaffe twavayo amanina najja nenfuna omusajja wano nti tannamugamba nti oli mukamwana nafuna wano omusajja naye obwavu buli wano nti buyitirivu bulala oluusi tulya kati yo wawana alazeewa nti ayinza n'obutadda yageze kunoonya butiko omukazi ye tetogolera mu maaso gaki kati musajja bwattu Ismail gye yalaga yamalayo ebbanga kanadda ali mu kunoonya ki sabbuuni kawunga bigudu kaama oidde kati ono ekisanja bekiggwako n'amugamba mukamwana nti mutabani bw'abanga akomyewo baawo nti omugamba akyuse omulyango gw'ennyumba guno omulyango gw'enju wano gwe yateekamu mufu ndi nja kumugamba yanadda kati nga kale ejjaala ejja mpozi muzeeyi amugobye kati omwami olwateeka kamago olwabaka ekisaawo kyakamago bababa nti bukuliko eyo nti ye agafudde eyo nti tukoye amazzi bwegali taafu zikulukuta ziwekiri tebanywedde tebanaabye ndije munemba ndi wano nti ye nga zireeta omusajja mukadde baati ambuuliza byambuuliza mubulidde ebyawano nga bebiri andi obimanyi ebyaffe nti ye kyavanga nti oliba okomyewo nti omulyango gw'ennyumba ogukyusa nga gwewateekamu mufu nti afaanana atya nkibaati nti oyo nno taata nti kiki abadde taata kati ate ennyumba nti akugobye alisa gobye taata gobye nti obubwo kuŋŋaanya obuntu bwo obubiye tetujemera bamuzeeyi nti ate kiki nti taata yagobye ennyumba tewaffe bakalejja tebafumba okirabika olina byomugambye bingi yamunyumiriza byawaka nti oyo muzeeyi muntu wa Allah tebamunyumiriza byakuno yava tikiriti oyo akugobye kwata ebibyo odde wammwe simanyi muwulira ye Makka ebye Makka sinza bitukunyumiza n'embimalayo kakati ekindeetedde ekyo kyekiki kankomaawo olugendo lw'e Makka olwo Makka etandika nawulidde Abakuraishi batandika mu Makka naye olw'okubeera nti bagendanga ne bava e Makka ne basuubula eyamani ku bujjajja mu Maserengeta ate oluusi ne bambuka ne basuubula mu mambuka e Shaamu naye ng'ebyokusinza
siye baliko wano ku Kaaba we bayimiridde ng'ate alaga nti yenju embereberye mu nsi muno eyasookawo abantu okubeera nti bakoleki basinze gwe muzikiti ogwasooka kati abana abakurayisi bali ku byabwe bya bizinesi Allah kyagaa nti liilafi kurayishin basiru mmwe abakurayisi abali wano mu Makka mwasenga wano ti nga bwe mwamanyiira okuwuzuuma mugenda shitaai wasayif mu ddoggo mu winta ne sama muli mu kusuubula busuubuzi engendo musobola ozitambula mwazimanyiira n'ebiseera byazo muzimanyi ti okusinziira nga bwe mwamanyiira okuwuzuuma nga musuubula ti falyabudu rabba hatha albayt ngene ennyumba gye mwajjako wano we muwenga njagala nayo mugyemanyize ebeere mu bintu ebimanyiriddwa nga bwe mwamanyiira bizinesi mugiwa obudde nga bwe muwa bizinesi ki rabba hatha albayt nyini nyumba eno bagiyita nju ya Allah nyini nju oba okutegedde mutandika nga bwe mwamanyiira okugenda e Dubai ne muvaayo ne mugenda e China ti njagala enju eno mugiwa obudde lwaki kubanga nyini nju ye yabawa ekitiibwa abantu bonna babagulumiza oba okutegedde ate enju eno eriko ebyafaayo bamuze yabawangaalidde wano nyini nju eno yagitaasa nga ab'e Yamani bakadde bammwe Yamani waliwo Abraha yamala okutegeera nti yategeera atya Abraha nti abantu buli mwaka bagenda awo ne bagulumiza enju eyo kubanga bwe bujjajja abantu basenguka eri ne bajja eno kati basangayo ennyumba eno bano bagulumiza enju eno bagiwa ekitiibwa bwe bagibuuza ono omwana bw'abanyonyola nagizimani taata twava gindi oyo abalaga nti kino ekintu kiki nga mmwe bwe mumanyi nti ettanda kabaka ayitawo yeebisse olidde reene ayitawo yeebisse kati omwana ono anyumiza abeeri nti wano walinga ttanda enju eno togiraba nagizimani muzeeyi tuli babiri twabba bwe tuti muzeeyi bamukuba ku naali naali negiraba eti ebyafaayo bigenda okuwa ekitiibwa eno olidde kati alaga nti omwana byabanyumiriza bimala ti mujjukire gye mwava e Yamani bakadde bammwe bwe bagamba nti musenguse temukyabategeera kati ennyumba eridde n'ewammwe n'ayagala okujja ogimenya ebyaliwo mwabategeera ti gerala muterakaifa abaayo bakubuulire ebyatambula enju yeeyongera okufuuka ennyumba oluggi omwana alunyumya maama we amunyumiza ebyaliwo ne taata amunyumiza esisitole nga bwe abantu bajja bamugulumiza oba kitegedde Makka ekwata akati tulaba kati abagizanyiramu era nze neewuunya kati abaginyweramu omwenge waliwo no kabaka eyazze omupya buli kimu yakitadde emyenge banywa oyo ba teyasomako history w'awantu awo gyazanyira amanyiyo ekinavamu yebiraka anakisobola eyo enju singa si nyumba ng'ezaakuno nga si White House nga si Kremlin wazanyira amanyiwo nyiniwo teyasoma kwala mutarakaifu oyo musajja azanyira erudaawo ekibi abaana tebasoma ebintu byafaayo bw'otomanya byafaayo oyinza okuzanyira ku muliro ali ku waya z'amasannyalaze azitigiinya sirifeezi awo nga tamanyi ti ali ku sirifeezi talina gloves azizanyira kutanakwata ku ya muliro gendako wijje mugatte ebyawo nga biwanvu mbyogere mbimaleyo nga nebyakintu nenambi kibiggwayo kati mu bufunze enju eyo okolaki ekindyesezza enju eyo oddeeta surati tuuri olabe nti ne mu Qur'ani yayogerwako Allah agamba bwe yali alayira wattuuri olusozi Musa kwe yayogerera ne Allah wattuuri olidde lwe lusozi tuuri siniini tuuri Sainaa olusozi olwo Allah yalwogera bw'amala okulwogera ajja ayogera ebinene ebikukunavu ku nsi kuno
n'alayira wa kitaabin mastuuri ekitabo ekiriko mastuuri kikiki satara yusattiru mastuur maf'ul ekitabo ekiwandiike kitabo kye kyalayira abamu bagamba kino kyennyini kyenkutte kitaabu mastuur bagamba nti si kino kyokka nekyo kyolina mu kifuba olina ekitabo kyo alzamnahu ta'irahu fi unqi waliwo abakuwandiikako ekitabo bwe bamala ng'ofudde ne bakikuteeka mu bulago eno tuba tukusiba akaba tukasibira ku kitabo naye tekirabika bawandiika ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waliwo abakuwandiikako wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibina kasita bamala okuwandiika ekitabo kyo ne bakizingako ne bateekako sayini ne bateekako n'erinnya lyo ne bakikuteeka mu bulago wali kikutula nsingo ensingo ekutuka nakyo kyekiva kyetaaga weetuwa akawuwa kano akasibya ekitabo kakutula kikutula nsingo ekitabo kyekikyofa omulimu tokozeeyi wanukhriju lahu yauma alqiyama kitaba yalkahu manshura ku lunaku lw'ekiyama togenda kuvaayo wekojja kujja ekitabo kyo ate nga kibikuka bulungi nga bwe baziise eggulo oli kikutula nsinga alya nsingo talya kitabo okyambala ng'abaana bwe bambala ebisumuluzo aba pulayimale ebya keisi zaabwe oba kutegedde fi raqqin manshurin olidde ekitabo kiri arraqqi bwe buliba obuwale twasoma ku buliba obuwale obuliba obugonvu babuyita rakkakuha obuliba obuwale babuggyemu kabuuyi babuwandiikangako mansuuri nga bw'oba oyagadde okububikkula obuliba bubikkuka oba kitegedde n'agamba kyetwagadde kiikino bwe yali alayira ebinene ekinene ekirala kye walbaiti lmamuuri ndayidde ennyumba eri eno mu ggulu erambulwa ku nsi kuliko enju erambulwa ne mu ggulu waliyo enju erambulwa bilqur'ani binasi lqur'an alayira allah walbaiti lmamuur ndayira ennyumba erambulwa umura kitegeeza kulambula nnyumba abaganyeza kuko mu umura kitegeeza ngenda kulambula nju yani ya allah naye waliyo baiti lmamuur enju erambulibwa bamalayika kati wano katusome wa minhum mu bamalayika mulimu zuwar abalambula albaiti lmamuur enju erambulwa abagenyi abakyalawo nga naffe wetugenda ki alladhi enju eyo aksama allahu taala bihi fi kitabihi allah mu kitabo kye yagirayirako wenkugambye thabata dhalika fi hadithi almiraji ne nabbi bwe yalinnya emiraji hadisi zakinyweza yayitayooko oyo munaffe yalagira ki wahuwa baitun fi samai sabia ennyumba eyo esangibwa mu ggulu ery'omusanvu ogiregedde mu ggulu eryokumeka teri wanu uli omumanyi bwagamba bihiyazi lkaabati fi lardi etebedde mu kaaba yaffe eri ku nsi okitegera law sakata nti singa evaayo neegwa lawaka alaiha enaggwa akasolya kaku kaaba ngejidde mu layini baga nti kola nga bamalayika bwe bakola genda nawe olambuleko wa hurumatuhu fi sama ekitiibwa kyeyina mu ggulu ka hurumati lkaaba fi lardi kyekitiibwa kyeyina kuki kaaba ku nsi yadkhuluhu kulla yaumin buli lunaku bagiyingiramu 70,000 malakin emitwalo 7 mu mamalayika la yauduna ilaihi akhir ma alaihim teriyo aliddayo buli lunaku erambulwa emitwalo 7 nga teriyo aliyiddako ng'eyakuno ogirambula omulundi gumu mu buwangaazi bwo ne bw'otaddayo yani amakulu la tahulu naubatuhum likathuratihim olw'obungi bwabwe tebabaddisa kisanja kyakubiri
والحديث بألفاظه في الصحيحين ebyo byogedde nga tebiri mu hadisi naye amaloboozi gali mu hadisi muttafaqun alayhi njagadde kwogera mu bufunze nkugattire kubanga ekitabo kireke kuba kigazi nnyo naye amaloboozi ngajje mu hadisi eri muttafaqun alayhi yenjogedde omuntu asaanidde agendeko e Makka alambule ku nju ya Allah mu buwangazi omulundi gumu oli wattima gwe bawadde ssente wava e Uganda nga teri ssente n'ogenda e London n'Amerika ssente n'ozifuna naye wasoose kuzimba kayina weerabira kino ebirowoozo byo byonna nga tonalowooza kugula poloti wano wotagenda kubeera ozimba enju gye bagenda ekyokutwala weerabidde ogenda ku nnyumba gye bakubanja mu buwangaazi bwo eriyo omwana ava wano essente zasooka okufuna n'azikolamu ejja tebamuyita musiru naye singa omwagaye nti nze mba wano ŋŋenda nze nsooka okufuna nsooka kugjamu ejja aba mugezi oba musiru mu ddiini aba mugezi mu nsi aba muki musiru kati gawulamu oyagala ddiini oba oyagala nsi kuba eddiini yogenda nayo naye ensi tetwajja na kintu kitugenda teri agenda na poloti ye teri agenda na nju ye teri agenda na mmotoka ye dharuhum yakulu wayatamattau baleke balye bajakale wayulhihimul amalu essuubi ly'obutava neggwanvu libasiriwaze fasawufa yalamun bajja kukitegera ku ssaawa 8 tebaali basooka Makka kubanga Makka waabwe bino bye balulunkana nabyo ate ng'obudde buweddeyo bagenda sibajja bitwala ebyo nabigabira abayiwo nafi mutabani wona agenda okukola e Bulaaya sente zisoose asooka agende Makka oba asooka akuzimbira ennyumba eno eyagala obbakuba asooka abagulira ettundubaali musulemu amala okuva mu katala lya Katonda lyagenda nalyo oba asooka ettundubaali oba asooka ennyumba gwe beera n'ekisa eri mutabani we yagenze ali mu Amerika sente avulujamu nvuluje asooka azimbire bakadde bennyumba egyagala obbaku oba abateerewo ettundubaali amala okuva e Makka tunanagira ekiwudi amala okuzimba enju bw'amaliza ennyumba n'afa nga tannagenda Makka Allah amugeredde ani amusudde mu kugera kwa Allah naatubeera n'ekisa eri abaana bo mugaye nti katusule kuba olwedde tujja kusulako n'ebweru emyaka egiwera sooka ove e Makka oweze ekitegedde sooka ove kuki ku nju ya Allah ebweru bwo wakusuwa mu buli ngeri yonna waliyo ennyumba ey'obwebange nga yaiweeru tojitya nnyo kano wano tusula ku kaseera kato naye waliwo enju etayitamu mazzi enkuba ne bwetonyala etayitamu musana nagiyita kalemaki waliwo akagumba kali ku ntoko bwe baba bakatema sima kalema mpisi empisi webuuza nga bakinjaji waliwo kibayita kalema mpisi empisi bwetusala ente yabweya wano ojja kubuuza kalema mpisi akalema mpisi eri ennyumba yo terina gwere eyingiramu abagagga n'abaavu bonna ne basula kyenkani enda siringi egi n'obuliri obwo n'essuukeezi omwana muleka amala okugenda okukola ki abagulira ettundubaali ng'eri abana abalima mu masamba basekakwa abasirikale tebasula mu butente mugaye nti sooka ove wa Allah omalirize mwana wange katala lyogenda nalyo kubanga alhajju lmabrur omuntu bw'akola hijja Allah n'agikkiriza laisa lahu jaza eyo terina masasula illa aljanna kujjako jjana eyo terina kiki bwobanga abaana bammwe mubaleke basooke hijja mubaleke babazimbire ennyumba muleke bayita basiru
enju eno gye tugendako bakugambye eteebaganidde mu nnyumba eri muggulu babalayika buli lunaku 7,000 olw'obungi bwabwe teri akomawo ekisanja kimu abagenzi olwaliro simande lwakubiri ababaddeyo eggulo tebagenda kuddayirayo melkiyama abali waliro bagenda abenja bagenda ekaabe eyo osonyi bwaliyo gituuseeko eyaffe wano ate nkulaba allah ne bwakuwa sente toyinza genda olw'obukalu obwo bw'olina oyagala nnyo wano naffe tukkiriziganye singa allah aba akusaasidde omusajja n'agaa nti akatakako kano ab'emukyeni bakaagala bateekewo omulongooti naye buli mwaka bajja kuwanga miliyoni 3 osooka Makka oba osooka kibanja nabi Makka nga tekulabika tosooka kibanja n'okuwasa omukazi omuto Makka singa wategeera Makka nti akatundu ako enju eyo eri ey'abamalayika bw'emala n'egwa mu straight line egwa kasolya kaawa kakati buli yatuukako Makka abali mu kifaananyi ky'abamalayika bamalayika mu buwangazi omulundi gumu naawe mu buwangazi omulundi gumu bwe weeyongeza ennyongereza tebatono naye nze omuntu ogende Makka n'abala emirundi emingi nkiyita butamanya lwaki nkiyiza obutamanya bw'oba wagenda Makka omulundi gumu n'okola hijja n'ogimala oguddako twala abantu empeera ze bafuna oli gino naawe omulayo bw'oli ku sunna abantu tebannaba kukola faaba twala maamawo twala taatawo twala batabani bo oba kitegedde twala abakukwatako وأنذر عشيرتك الأقربين وأنفسكم وأهليكم نارا abantu bo bamanyi bw'okweyongeza nakukola hijja munaana bw'oba butamanya hijja zino eza sunna okukolera omuntu n'obeera nga gw'ensonga emukozeseza hijja ng'akola ya farada ofunamu kiwanvu okusinga buli weeyongeza oba okitekedde naafe bwe waliddeko dda dakugabudde mu kidaala kati bw'oyingidde mu ddiro ly'abamaseeka n'otandika buto ng'atannalyako naye kyaliwoomye nnyo ate okuyita abaakatuuka abatannagira ki bagire ki balyeko bave ku mukolo nga baliddeko ku lulwo bagenda boogera batya emmere ebadde tuyisireko taba kubeera ki taba kubeera naafe allah omusajja yamugireki amureheme laba bw'ofiirwa edduwa z'abaana abataalikoze hijja ne bagikola nga bagikolera ku ssente zo nga bakola hijja esooka mu buwangaazi bwabwe gye batwale wa allah bamubuuza hijja nti yiino ogikola otya agaakatonda mu ggulu yali mutabani biziki mutabani bwawe mumuyite kyewakolera kitaawo kyewakolera nnyoko kyewakolera muganda wo n'otaleeta mulugube n'omutuube kweyagaliza wekka nkikukoledde ogende nayewa okweyagaliza wayuthiruuna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa abantu abeerekereza nga babadde baagala naye ngaobusobozi babulina nagamba nkitadde ku lwa naafe ogwo bwe luganda lwennyini olwannamaddala ne naafe naye agende mu jjana balituuka batya ku mmeeza nga bamubanja hijja nga nayina ssente nga nze nina hijja 2 nga muto wange talina nyingiddiini bwe tusoma ensobe omwana mulenzi jjo yankubidde essimu naŋŋamba ontadde mu buzibu otiye osomesezza ekigambo nenkiweereza abafamire yaffe bonna ayagala n'atayagala nze kwejjako bwejja ate buli bwempereza ne mugamba nti kisome muteerako kammese nti kigambo ki ti nze bukyankola kutuuka wano simanyankako nti n'abalamu babasomereddwa edduwa nkuze empulira y'abafu
yategedde batuyategedde wali owulidde edduwa y'abalamu nti bakadde baffe naga nti ekigambo rabbi gafiriri waliwalidayi olwaleero wallahi lwenkitegedde nti ffe abalamu twesabira nga tuli balamu ne tusabira ne bakadde baffe ngera nabo balamu kubanga ffe tusoose okwesabira nga tuli balamu ne bataata baffe tubasabire nga balamu naye nze edduwa zonna zenkuze ensoma z'abafu oba wali osomeyo y'omulamu nimbisa era naawe kale jja tugenda kuddwa yamufu tugenda kuddwa yamufu bwe bamala okufalo bekisinga okwetaga edduwa gayirako tova ku ddwa ey'abalamu bakadde bamwe nga balamu ne mugamba maama tugenda kubakolera dduwa nga muli balamu tusomera bigafiriri waliwalidayya nga mugiwulira mugiminise n'ogiminisa tesinga eri gye mutajja kuminisa nina abaana bategeera luno gwe botegedde batotegedde fane gogonyowo kati bagenda kukola eza z'abalamu edduwa z'abalamu zigenda kutandika okukwata akati omufu ajja bayiza we allahumma ghafir li hayyina wuliriza nabbi bw'asomesa allahumma ghafir li hayyina ayi allah fe abaliwo abalamu tutunulemu wa mayitina oluvannyuma olyoka otunulemu baafa soka nnyoko nga mulamu wa shahidina abaliwo kati wano we tuli wa ghaibina n'abataliwo wa kabirina wa zakarina wa unsana duwa z'abalamu so si 40 kale bana tusesetulana kano tugambe abuzaayo ananga anaatera okufwa kuba nawuli yamba omuntu munaku anaaba yafa dda mweyalemera kwana kyali munaku zaana obwedda mwayogerera lwaki simwe mwarombedde edduwa obwedda nga mumuwulira ayogera ali mwana okufa agenda okumusanga ana mugamanyi nti omuntu amala ennaku ananga tannagireki era bigambo byayogera obwedda ayogera byana lwaki mwana we siwe mwagendedde ewaka n'agireki ekitabo n'akiyuza nga mulaba naava ebintu bino bigala bikutuulamu nange nekwatira eku naye musajja wattu gutulugunyiza bwere si wekka ne mugongo gwo eriyo oluseregende lw'abamaseeka bonna basabira bafu ye asabira mulamu lwaki mwagala nnyo abafudde kyekibasomesa nettala kayini bakaba malayika bajja tobatya gwe bobeera obwomu ne bajja tobatya naye bagenda kukubuuza ekibuuzo webakubuuza marabbuka tobagamba nti obadde osamira bajja kukuba tobagamba nti baddeko ekitabo gamba allahu rabbi nze gebyange allah yabimala oma kitabuka nti ekulaale tobagamba nti obadde togisoma eri waka yino tugiraba mpya obadde togisoma naye gwe balimbe man ghashana falaisa minna kulaale empya zonna ziri wano baaze bawa temuzisoma naye kati ogamba omufu nti bakubuuza ekitabo ekyo bagaye nti nakakutula 2 nga byonna bipya gwe bikwate sunda ndeete leeta mbawe zigidi bawe gwe bawe kibulatuka kiki ng'ekibula gye mumutunuliza ng'aga nti obadde otunula wange osaala abadde asaala ye omuwala abadde mu bbaala bamuzaala mu bbaala n'afiira mu bbaala kati omubuuza ekibula olw'okuba atunuddeyo olwaliwo nga mumuziika webale nnyo wama nabbiyo kababa babuuzaani ne bakuga yasoma ku dduwa yaana nti nedda ayabadde nabbiwo gwe wagajjawa nti olwo baseeka babaddeyo kungulu aya kibooke bino tubisoma nga tusaaga naye essaawa 8 obeera ogu ng'oyanukula ebibuuzo mu kaguli ogu ono ye alatta bagenda musenera byenda bbeeka gayiraga ati ebintu obimanyi wallahi mbimanyi gwewabbanga nabisookamu nga tonnaba kuzaalibwa naddukayo buddusi nga nakigwe nakimanyi
amazambi sigaye nti sigakola naye agagammwe sigongera kugennina subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa